Phoebe aleetedde ba media personalities bonna okukkiriza n'okumukkiririzaamu nti ye yajja talina gy'alaga ate era n'ayongera okubategeeza nti ekifo mwali Katonda ye yakimuteekamu. Bino ababadde nga bagamba oyo yalinga kadaama, talina experience era ebintu byakola teyabisoma, tasaana kubeera ku mpewo ABCD. Ba media personalities bavuddeyo ne babeera ku sayidi ya mwana muwala Phoebe era nga bamuwagira okufaako obufi okutwala ekyo ekitone kyayina mu ye ekyokubeeranga ku mpewo, okutwala eyo gift Katonda gye yamuwa n'omukisa okubanga agukozesa abeere ku mpewo, atuuseeko Abanayuganda ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda, teekako n'ebweru wa Uganda. Ebintu bino byenjogerako nammwe muzenga mu biraba, sinze nzekka eyakkiriza nti Phoebe ekintu kyali kimugwana, sinze nzekka eyakkiriza nti no Phoebe really got talent for this job, era nga sinze nzekka akkiriza nti no Phoebe ye muntu omutuufu asaana okubeera ku mpewo, okubeera ku TV oba whatever, kyonna ekiyitibwa empewo. Nze nakkiriza ate era nga nkimanyi n'Abannayuganda bangi nnyo muli mu dark side, muli ku side embi ey'obukyayi ne mwerabira ebintu eby'amazima. Nze nasigala mbagamba era njasigala nga mbagamba nti nno ebiseera ebisinga mukkirize fate, accept your fate, accept fate. Omuntu osobola okukyusa destiny naye you can never change fate. There is no way a person is going to change his or her own fate. Fate webeze ebeze. You can change destiny in one way or the other. No gamba according kumbeera gyendimu, let me work hard intandike okufuna ku sente. That one you can change. Naye you can never change fate. You can never change fate. So musobolo mubeerewo nga mukkiriza fate entuuko z'omuntu Katonda bw'aba yazikola. Jjukira waneno wennyini ku channel yaffe nze mbeerayo nga mbagamba woba towa subscribinga ogenda kubanga omissinga bu videos nga bwe buti. Trust me, my videos are interesting, my videos are educational, my videos are inspiring, they are motivating. If at all you subscribed, wobanga towa subscribinga, you're going to miss a lot of videos from me. What you have to do, you still have a chance, use it well. Kwata kuchigambo subscribe, click on the notification bell so that whenever I upload a new video you will get notified into Tutadeo video and you will get to see them. Atera jukira, my name is Sheila Adita, ever imbelawo Abantu Sako updates. Kansoke ngendeko mubamu ba media personalities abakkiririza mu Phoebe ne bagamba really this girl deserves this. Ngenda kubanga imbatwalako mu katambi akamu, omwami yavuddeyo ow'amaanyi gwe tumanyi ennyo, yavuddeyo n'abanga yogera ku nsonga za Phoebe zino. Njagala nawe okkirize, bear with me, bear this witness, nawe obeere one of the witnesses. Bear this witness so that you can become one of the witnesses abali mu Phoebe's life. Katugendeko mu katambi kano naye jjukira woba subscribe nze kigenda kukuyamba ku katugendeko mu katambi. Yali mu kiyumba, omwana ng'ali mu kiyumba ku TV wano mu wano ku Vision ng'ali mu kiyumba nga kadaama nakozesa omukutu gwe bayita TikTok neetunda ku TikTok n'akola bikimu byakola n'afuna numbers. I think Vision Group tasobola kweta failure mu company eno. True. I think mukulozo kwange siswenze omwana oyo yasaba n'omulimu wano. Vision Group yamunoonya nemuteeka awantu ku Bukedde awakolebwa ba legends ku TV. Yes sir. Awatali wangu esawo esi yakuzanyiramu tiyesabira numbers, yakola ekintu kye n'ava mu bwakadaama n'atuuka ku TikTok ye ku simu ye ne bu data wifi bamuwa akadde nabikaminga kikyali nga Katonda akugambye nti no ojja kubeera teri muntu asobola kublockinga ezo excuses z'abantu ba failure ba music. Are you saying bigger is a failure? Bigger is a failure. Mbuuza ku lwaki nze nsanyuka nnyo okulaba omuntu gwe mbadde naye ng'ali bulungi. Oyonna abadde mu katambi nsuubira mwenna buli Munnayuganda omanyi omwami ono atwogera ku Jacob Omutuuze. Bwe twogera kubamu ba media personalities, twogera kubakola ku radio, twogera kubakola ku TV, twogera abantu bonna abakola ebintu byonna
concerning media be bantu abo betwogerako ebiseera byedda we used to think nti omuntu okubeera a media personality you need diplomas, you need degrees, you need masters, you need bachelors, ebintu ng'ebyo naye munnange there are a lot of things that a person can do nekikuleetera okufuna ogwo omulimu. For example, you can have a talent for this job. Nsiiba mbagamba nti talent kintu kikulu nnyo mu bulamu era nga I keep on telling our government Uganda to let people with talent do work. Kubanga waliyo emirimu egimu nga really gyetaagisa talent. When you look at Sheila Gashumba, ebintu byakola, she did not go to school to get to know how to use media, bichi. No, she did not go to school for that. Yagenda musomero nasoma ne what she studied for is totally different from what she is doing right now. Entertainer, media personality, akola ku TV, akola ku radio, MC n'ebintu ebirala. She's a dancer and everything. Ebintu ebyo ebisinga teyabisomerera naye because she has talent in her. Ekintu ekyo kyamwanguyira. So if at times some governments let people with talent do some kinds of work, ogenda kulabanga ensekyuse, and it will help a lot of people to have jobs kubanga bakulembeza talent nayo bagirese ebereko kyekola. Phoebe ayina talent okubeera media, asobola okwogera obulungi, amanyi okwogera obulungi ku mpewo, asobola okwaniriza abantu, asobola oku influencing abantu. She's entertaining, alimu oluntu lwa comedy, amanyi okwambala obulungi. So ebintu ebyo byonna bisobola okuleetera omuntu okubeera nga ayagalibwa, okukola omulimu obulungi. Nasinga nabali abagenda ku ssomero abasomerera omulimu ogwo bangi nnyo basomerera omulimu ogwo naye nga they don't have that talent and love for their work. Nkyajjabuzi nakola byalina okukola abantu ne bavaawo nga tebanyumiddwa totally, nga tewali anyumiddwa. Ne when you come at Phoebe's show, a lot of people are watching, a lot of people are appreciating her work, a lot of people, they are all yearning and craving okulaba nti nno Phoebe abeerako ku mpewo oba ekintu ekyo mukitegeera. Abantu they have that hidden desire for Phoebe. Ekintu ekyo kyetwetaaga. Buli muntu afuba nnyo okulaba nti Phoebe abeerako era bangi babeera bamumisinga. Abaana bato bamwagala, abantu abakulu bamwagala. Katubeneko obumu mu butambi bwa Phoebe obutonotono bwazzenga akola ku platform zenge za TikTok. Tubwegendereze tulabe nawe okakase Phoebe asaana okubeera ku ntebe ku mpewo. Is she an example to anyone, to the youths or to the young ones or to the old ones? Olabe her dressing code, how she approaches people and other stuffs. Yekola biki mu biseera bye eby'eddembe. Then atera tuberenga tufundikira video. Jukira nti yenze Sheila Adita, subscribing, liking, commenting, kwata ku notification bell tubeera tukusako updates. Atera otwekuumireko, trust me, tojja kubanga osuwa ekintu kyonna. Katugendeko mu butambi bwa Phoebe. Zebweru answena mwe mwafunye ka Valentine webate mwafunye, sorry, but still yeah, wakwani waliwo information etambula ku mutimbagano. Waliwo omwana omu bulijjo bosi wa mukaka videos kati yavuddeyo so namugamba muno yabbye golodi naye nga omwana yabadde adduka ng'atunulidde bosi we bati mu motoka nga wonoobanga oli kudduka omuntu ng'omudduka misinde w'omutunulako we bati. Kyokka nga yagamba mwera yadduse mu kiyumba, mwera yatolose naye banaye tusabako ku justice for sure. Olumu Saudi Arabia mukwatibweko ku nsonyi tukoowa ne tukuba omulanga mazima derovayo tya n'ogamba omuntu mbu yabbye golo. Obuno bwe butambi bwa celebrity waffe Phoebe muganda waffe oyo kukiriza oba kukiriza something like that oba guminkiriza no kukiriza Phoebe bwe buno obutambi bwe obumunze nonga a person. I really appreciate this girl eranga trust me, I'm one of these people that do really support this girl. The love I have for Phoebe is really too much. I don't know why naye
nze neeyongera ekintu kimu kumugamba to still stay strong, abeere nga akola ebyo byalina okukola ate era abikole mu budde obutuufu ate era mu butuufu bwabyo. Bw'anaagendera ku eyo engeri gy'akolamu ebintu bye, trust me, a lot of things will always come on your way, girl. Keep going. Tukimanyi nti ebintu byokola biri mu challenges nyingi nnyo, mulimu ebizibu bingi nnyo, okweroga mwekuli, okulwana mwekuli, ekikono mwekiri, abantu buli omu alwana kuyitawo, naye gwe with God Katonda eyakuleeta okola ogwo omulimu, trust me my girl, omulimu ogwo ogenda gubako, and a lot of people bajja sigala nga bakwagala, nga baku appreciatinga, nga bakuwa ekitiibwa, ate era ogenda kufunamu n'ebintu bingi nnyo 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 nnyo. Njagala okimanye nti nno ife abali eno abalaba program zo, we really do love you from the bottom of our hearts. Ate era nsuubira nga nawe okimanyi ku mukwano gwe tukulaga, okimanyi nti n'abantu bakwagala. Yes, abatakwagala gye bali yadde nga tebalina nsonga lwaki tebakwagala, naffe abakwagala gye tuli yadde nga tetulina nsonga lwaki tukwagala, naye tuwesanga nga tulina okwagala olw'ebyo byokola, nti byokola bitu inspiringa, bitu motivatinga, ate era bituwa n'essuubi. Omuntu abeera n'agamba if Phoebe did it, nange one day I'll do it. Era nga bangi nnyo abakulabirako, era nga they are looking forward okubeera nga gwe. What you have to do is for you to take time. Abantu baneno abakuwagira obabuuzeeko, let them ask you questions so that you can do answer ebintu ebimu kwe beetaaga okuwulira. Video eno njagala manye gwe ogirowoozaako ki, magezi ki gwosobola okuba nga otuteera kuwaawo either to improve on Phoebe's shows, oba gwolowooza Phoebe asaanidde ayina ebyo byonna ebisaanira okubeera ku mpewo, oba nedda, oba nga nawe tukikkiriza. Kankulekere question eno, ngenda kuba nga nsuubira answers zammwe mu comment section. Jjukira subscribinga, likinga, commentinga, ate era otwekumireko. Nze Sheila Adita, imbagala nnyo. See you in my next video.